Polisi mu Bendobendo lya Mutanzige ekutte Ssemaka Steven Nyakatula ow'emyaka 7 agambibwa okukkira mukazi we n'amusanjaga ebiso ng'enta bw'eva kumuma kaboozi ng'amuteebereza okupepeya n'abasajja abalala. Kandi ekiniga ebasitaani yenyini okuba bw'obona ekiniga bayira kikolesa ebikiyamira. Abafumbo bano ba ku kyalo Kibaati mu Hoima West Division mu kibuga Hoima nga kitegerekese nti balina abaana 6. Mukazi wa mwine mu abaana 6 nyo wabana bembere mbakuve tabu mbarolera habwa sister wange tinyine chikoto baitu ekiteito kimbeire entunga mbere ksharinga na sister wange ne business yeine kazi ne sister witu nuyagimukoliri. Omukazi akubiddwa Christine Mulungi w'emyaka 2 nga mu kiseera kino ali mu ddwaliro lya Divine Medical Center agenda mu maaso n'okujjanjabibwa. Omu ku batuuze atayagedde kulabikira ku kamera ng'atya obukambwe bwa Nyakatula nti bw'ava mu kkomera ayinza okutuukira ku ye alumiriza omusajja ono nga bwe yakozesa engatto y'akakondo nga yawumula ebituli mu mutwe gw'omukazi. Kigambwa nti omusajja ono yasanga mukazi we aliko obubaka bwasindikira omusajja omulala ate nga ye yamumadde akaboozi. Kuba abantu bezire kumanya yabateerera essimu ateerire bafrendi babiri yabagamba mujja mulole kikazi kyange nkikwatire mu bwamalaaya bezire kukayo basangire ali mu musaahi mwingi. Era kitegerekese nti omusajja ono yafunayo omukazi omulala lwa mukyala woono kuzaala baana bawala bokka era nga baludde nga baggulana. Baitu abamu baine bagambire ebihoya biri diipu awo kuba ineho n'ekipulasita ha mutwe n'olwera bamuteekereho ekigilaavu omusaayi na saa zino nekukyakorake nekukyeiza. Catherine Mpanja muganda w'omukazi eyakubiddwa ategeezezza nti omusajja teyakomye kumukubira waka wabula yagezaako n'okumukubira ku ddwaliro. Tene ekyokusooka kunkora eno polisi bwange ninja kurugaho nyongere ngende nanyonye nyini yayenda kunterera ha polisi bitunye kikwenda kumanya omusajja oba kutina bataliho omusajja nyakoleigiri amateeka. Agambye nti bali mu kutya kw'amaanyi nti kuba abantu abasinga Hoima bamutya. Ati buli omu weena n'atiina n'agamba okuti bamugambaho buli atagambwaho tibamukora kimu. Mpanja agamba nti babadde ku polisi omusajja naye abadde ayagala kumukubirayo. Nite nitwenda justice busaho omuntu anyakoleigiri y'amateeka. Hoima bwera betasobola kumukwataho aliho police station ezindi. Abakazi ne bafa abaana ne bafa hati tweraliikirire batugambire ngo nibajja kumudetaininga for 48 hours habwokuba state wa hanu hambere bamusibire taro. Omwogezi wa polisi mu Bendobendo lya Mutanzige Julius akiza akasiza okukwatibwa kwa Nyakatula akiza avumidde ekikolwa kino era n'asaba abafumbo okweyunanga abantu okugonjoola ensonga zaabwe okusinga okutwalira amateeka mu ngalo. Wanolanga omukazi wamushanga n'omushinja ondijo ijo reporting polisi twine offices zetu zirikwatagana abazikwasaganya enshonga z'amaka eby'omumaka n'eby'abaana ukizira witu no reporting. Ebikolwa by'okulwana mu maka bize biyongera mu kitundu ky'e Bunyoro nga mu mwaka gwa 2020 Bunyoro yalina emisango 1221. Ambrose Nwagaba Katoto yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.